Olukiiko lw'eggwanga olukulu lulimu ababaka 459 olunaku olwaliwo ziwedde essaawa 8 ng'ababaka 161 bateredde entende. Bano ababadde basinga obungi badde ba kibiina kya NRM ekiri mu buyinza era nga kisuubirwa nti badde beeteeseteese okubeera nga bayanja ssaako n'okwaniriza ekiteeso eky'okujja ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga oluvannyuma lw'eddakiika nga 2 ayingidde mu lukiiko kuno n'atandika okubeera nga alukubiriza. Mu kwogerako eri abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu akonye ku nsonga ezitali zimu omuli embeera y'ebyokwerinda ssaako n'ekiteeso ekibadde kisuubirwa okuleetebwa olunaku olwaleero. Ono ategeezezza ng'enteekateeka zonna bwe zitannaba kubeera nga ziggwa olw'ensonga nti tebannaba kwogerezeganya na mukama we omukulu Rebecca Alitwala Kadaga. What I want to also demonstrate is that what they are fearing is actually not there. We need to demonstrate to all and sundry that whatever everybody else is fearing is not in this house. Akonyeko ne ku nsonga y'ebyokwerinda ebikutte wansi ne waggulu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okuva enkya y'olunaku lwaleero ebyokwerinda bibadde ggulugulu ng'okuyingira ababaka abatali bamu tebakkiriziddwa kuyingira na mmotoka zaabwe. Ababaka abalwadde bo bayingiriziddwa nga batambuzibwa okutuusa mu lukiiko lwennyini. I said do the necessary review and do the necessary adjustment to allow the members free access to this building without any inhibitions. I'm saying from the time of the coming here, I communicated to the Sergeant at Arms. Olukiiko lw'eggwanga olukulu lubadde lukubyeko nga n'abamu balabiddwako nga balaze bannaabwe ekitatera kubeera nga kibeerawo. Kino kyewuunyisiza n'ababaka batali bamu omuli n'omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu yennyini abadde mu Jacob Oulanyah awamu n'abakiise abandi. Oluvannyuma lwa sipiika okwogera ku nsonga y'ebyokwerinda omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu ate ye ali ku ludda oluwabula gavumenti nga ye mukyala Winfred Kiza avuddeyo n'asaba olukiiko luno okubeera nga lwongozebwayo olw'ensonga z'ebyokwerinda ssaako n'embeera y'abannansi okubeera nga tetebenkedde. Is the violation of human rights. The occupation of parliament at the expense of people's representatives. The dehumanization of members of parliament and their correct honorable speaker. When we see our speaker being treated the way he was treated, we have every reason to fight. Because we know that our own house is in fire. Ababaka basitukidde waggulu n'ababeera nga boogera waggulu omuli okuyimba oluyimba lw'eggwanga. Nga beesibye obuwero obwa red ku mikono gyabwe abandi ku mitwe gyabwe okusinziira kuba bategeeza nti buno kabonero akalaga nti bakulwanirira ssemateeka w'eggwanga Uganda okusobola okubeera ng'akuumibwa waggulu. Langi ku fulaga, langi emu ku fulaga yaffe ye langi emyufu n'olwekyo ekyo nakyo kirungi. Bannaffe bambadde yero buli omu alondeko langi gy'ayagala ku fulaga ya Uganda. Bo bambadde yero tetwambadde red. Ekyo tekirinaamu bw'araamu bwonna era buli omu alondeko ky'ayagala. Ffe tuli mu kamyufu bo bali mu kyenvu. Museveni bwe yajja ewaffe ebiweero yaleka entaana nnyingi ez'abafu era yawandiika nti omuntu yenna azanyira ku ssemateeka mukoleko nga bwe kisoboka. Bano boolaba basibye ku mukono kuno be bajjeno ababadde wali mu maaso bajjeno, boolaba basibye ku mutwe be bakopola ababadde batudde emabega era abo be balina okutunuulira okuduumira kw'abajjeno abakuuma constitution. Eno constitution tetugikuuma nti eyamba ffeffe nk'abawaka ba palamenti.
naye eyamba buli munnayuganda atayagala anake buli wojjawo atike yegamba nti no age limit ne term limit wagijjawo option gy'oba otaddewo eba yakulwana n'olwekyo ffe kye tutaagala kwe kuddayo mu lutalo mu ngeri emu basobodde n'okwogerako ku mbeera olukiiko lw'eggwanga gye lukutemu gye lutambuziddwamu olunaku olwaleero era kye tukoze kyakuteesa waliwo atalabye muntu ateesa ekisinga obukulu nti buli omu mulabye wano ku palamenti abadde mu kuteesa so ekyo kyekisinga obukulu twabagaye nti okuteesa kwe kwatuleesera buli omu ateeseza buli omu abulira eddembe n'ateesa sipiika tumwebaza naye tetuyinza kuteeseza mu mbeera y'amagye nakutiisibwatiisibwa suspended from this house. She does not even deserve to be a minister, and I really feel very sorry that such kind of people are the ones who do the motion. What should be done, Ugandans? It is still 4 years to the next election. Let's concentrate on peace and development. It's not constitutional amendment. It's not good timing. walabiseewo akanyoolagano wakati w'omubaka abiriga bw'abadde ayogerako ne bannamawulire omubaka omu wazze n'abeera ng'amusirisa abeere ng'akakkana olw'ensonga nti ye kyagambye nti abantu abamutuma tebamutuma kukola nnongosesa mu ssemateeka w'eggwanga okujja akawaayiro 120 bba mu ssemateeka ono. What kind of group? So I'm telling Abiriga, from now onward, you just stop that nonsense and stop that nonsense saying age limit. Yeah, you pull him away. Pull him away. Just stop that nonsense from today onwards. Okay? Tell the people of Rwanda municipality they did not send you to spread that nonsense. The age limit kind of thing is totally barbaric and useless. Ugandans do not want that. Okay? Go through where? From where? From where? So stop that from now onward. Never repeat it. Go and say it. Okay? You mate, you're very lucky today. You're very lucky. So next time you're going to there's nothing to laugh at it. There's nothing. Nothing. It will go through. We shall wait and see. We shall wait and see. If you are red thing here, go with it in your way. And you know what why you are put on red? We know, but it will not affect. So all Ugandans from next week shall be put on red. All the Ugandans who do not need the age limit. When you put on yellow thing. Abaka ba NRM baweze nga batajja kussa mwoyo okutuusa ng'ekiruubirirwa kyabwe eky'okujja ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga kimaze otuukirizibwa. NRM ffe tusinza okufuna mu kintu kino kimaze okukakasa abantu abali ewabweru kulaba nti bano bwenaku abalinda obuyinza batebeeyisa then baba nga bayisa bwe bati lwaki tubawo obuyinza kino kye kitukumidde mu buyinza emyaka 3 pulezidenti waffe awuliriza pulezidenti waffe ne bw'aba yawukanye naye afaanana atya awuliriza naye bano babeera mu kuleekaana babeera mu firimbi kati abantu ngaabo obakwasa otya obuyinza tujja kukiraba nga kizi kati kikiririwo oba ekibaddewo okuteesa lwaki batulwisiza ne moloko zipaakingawa ebweru abasirikale kyetukanyiza nakyo ffenna nti tuwummule tugende olwali tuwummule ne moloka gyaffe ziri tuteekerayo bulungi ekisinza okunsanyusa nze mpozi nga muyanja nti ababaka leero bonna baweddeyo nolwekyo singa bulijjo tutuula bwetu eggwanga lyayitegedde nitusobola okuteesa ensonga n'ezigguka omulundi gumu. Ekyebuuzibwa bannansi bannakkakkana emitima abaka ba palamenti abali ku ludda olwabula gavumenti bannakkakkana awamu n'abo abawakanya ekiteeso kino sabbiiti ejja lwekisuubirwa okubeera nga kyanjibwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era abakiise babeere nga bakikubaganyako emirowoozo kikyabuzayo emitendera egisobamu 2 okubeera nga lifuuka etteeka singa bannansi saako n'abakiise banaaba bakikkiriza. Yisa Kigongo kura Channel 44 olweggulo wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Kampala.